byata ng'ate tazunganidde mbayitwa baganga saate gwe yammalibwa zippa zimuggwako nzera abafuuwa mmindi mbakeneka nnyo nga yeegeta ayagalwa abantu okwagalwa kwo kujja mu ngoye asazeewo ekyo mukimanye ndi teriyagula buganzi ekyokulabirako abakyala be tukwana osanga yamusombera luyiya nga kyokka tamufanga kalinayo omulala omwavu bwatamuwana yamuli ku mmemme ngera omugaggaza amuwaaza ayawuzaamu n'agulira omwavu w'olugatto ngera olina otona kyokkosa kirirooli bwebwesigwa bw'ennusu terina lugambo yo sente ogiwa omukyala gwe wakwanye n'agiwana yamuli ku mmemme bwe bagiwadde n'omukeera olwaziza nabaate bw'ogimwewolako enkeera n'agibanja sente kabona w'abanyazi mu nsi eryawo nampa wengwa wabula ekirungi terina lugambo naye amazima mu ye gannemye okuzuula abatumidde nnyo ab'emasaka abeeka walubagga ntumye mbayimbiremu tekintu ekiremye emmere kuba mugumba kyava muzadde okutuuma kujagaana okuzaala kujagaana era mutuufu kwe kuzuukira omwana kijjukizo ng'olaze kaganga kati kwata muzadde nfaayo okuli bakuzaawa okuzaala kujagaana era mutuufu kwe kuzuukira omwana kijjukizo ng'olaze kaganga kati kwata muzadde nfaayo okuli bakuzaawa kyakiwunda kibi katonda otwekweka mu ngeri embi ebintu n'abikolera eyo bwomu bw'asalawo nti saala obeere mugumba eryalikyusamu ekyo loodi kyasazeewo ebintu tebiringa ate gwe bw'obitwala oli atusinga muzibu nnyo omusaba engege n'akummayo akayamba ate atamusabe n'amuyira okuwuta wano abagagga bangi abakeera okuwonga ebintu ebikalu ne lupiiya bakalwe banyuka nga tewali aganyuddwa olabira okuzaala tewali akusinga ekinnumu oba okyasaasira atazadde ebintu by'ensi bizibu nnyo n'owulira nti nno muwala w'akabanzi ali bubyajje mu lubuto lw'amawanda abantu abatasiibirako ddala bo lwakittunda balowoozaako ng'eriyo abazijjamu emirundi nga musanvu ne bukeera enkyanga akunyulwa omunaana obwedda nteza amatuki kyoyizeemu mu byokulabirako ebyo byenkuwadde olampola nkugidde seetula olutambi omulamwa gwendika okuzaala kujagaana okuzaala kujagaana era mutuufu kwe kuzuukira omwana kijjukizo ng'olaze kaganga kati kwata muzadde nfaayo okuli bakuzaawa okuzaala kujagaana era mutuufu kwe kuzuukira omwana kijjukizo ng'olaze kaganga kati kwata muzadde nfaayo okuli bakuzaawa oluyitayita bino nno byenfunyeeyo nasinkanya omukyala ekammengo aja tyalina shiringi zivulunya nga naye ekimudaaza nnaku ya bugumba yannyumiriza bambi bwabonya abaganga ng'ekyezadde kimuwuba ne sente ze bamuliddeko olutoto bambi kyasiza ate n'alemu okukungula ni katonda tagezangako okumukuukunya oba olubuto luveemu yali muzadde waakiri oba n'amufaako n'akimanya nti kale eddunda bw'asazeewo waba atunula eminwe mukazi wattu n'afuna n'olusujjasujja mu baana ba nnyina ye yalimu omugumba bakeera ne bayonsa ye bambigaalira ngalo wakati mugalowooza enfaafa mwatubidde nezadde okumusoolooba akeera n'abuuza nti ye oba yali aki yamerera kyamabeere ate nga wakugumba kira binyumye wajja n'ebiyengeyenge nga bwe yeesimbisa
abazadde oli abula okupangisa n'abaana mukazi wattu kati gwazadde ku mwana weebaze Katonda. Okuzaala kujagaana era mutuufu kwe kuzuukira omwana kijjukizo ng'olaze kaganga kati kwata muzadde nfaayo kuli bakuzaawa. Okuzaala kujagaana era mutuufu kwe kuzuukira omwana kijjukizo ng'olaze kaganga kati kwata muzadde nfaayo kuli bakuzaawa. Muno mwe tuzungira nga tukuba ebidongo lumu nayitako ekiwenda nensanga embuuto omwali n'ebidongo eri bukyanda bappa teyakuŋŋaanya ebyalo kwe kusiba mbuuza abatuuze okubadde Kobbo Dokita Kayondo yakoze kapata akekulisa obugumba nange wamma nentuula ebyendya ne baleeta omuntu w'erinnya naawe bw'otegedde buli omu yajja tuwayeemu wensabira ndagibwa akulisa obugumba nali manyi muvubuka so wa myaka 7 tukwongera mbuuza omusajja omukadde kate y'okuzaala yaki abantu bobbi tebyantya nti bukyabaawo tamanyi kintu mwana bakyala ali mwana bonna abagobe wakawe n'ababwomu kwekuleeta osigalo bwasitula akabi n'ebbeere n'ekitumbwe omugagga n'awunga bw'atyo kwebisooba awaka waaliwo omulaalo Kalemeera gekwala yalisuna ennywanto yalikola dda n'olubuto mwana wange kyerifa neggwala terisala ebigambo erigamba Dokita nti nno wansobeza najja asooka n'okuvungamu kwekukola pate gye twaliga ekiwenda nga n'omwana tannazaalwa lyalisanyu wamma njagala ojjukire Dokita oganze eggwala tiryali lubuto oluwedde oluwezezza emyezi 3 biramba ng'era nnyini lw'omulaalo Kalemeera yeggwala okuva lwe lyasala ebigambo mu mwezi gw'okubiri wamma Kayondo n'amanyamu g'okkumi nga gugwako alibeera omukola asuula wa Kayonka musajja wattu Dokita yagula ebintu buli kalonda gw'otegedde engo z'obugoye yattako obugatto mu masanyu amangi ennaku ye yavaamu kyokka omwana mu kuzaalibwa kubweri ng'ennyindo fuuti 7 ng'ekyenje ensonda emu eri eri mubende ng'eyokubiri ate enkomera emitiyana Dokita olw'obusungu n'abako ekitiiyo yasooka n'eggwala erizadde n'alitemako omuntu eggole bugweri n'akato n'akatta olumbe Kalemeera enduulu walaala ab'ekyalo ne bajja n'essimu ku poliisi nejja bamusakkalabba nga teryawe n'enyi komyawo mundabira abeeyo mirembe. Okuzaala kujagaana era mutuufu kwe kuzuukira omwana kijjukizo ng'olaze kaganga kati kwata muzadde nfaayo kuli bakuzaawa. Okuzaala kujagaana era mutuufu kwe kuzuukira omwana kijjukizo ng'olaze kaganga kati kwata muzadde nfaayo kuli bakuzaawa.